Nedda. Do you belong to any political party at the moment? When naviira wano nali mu Nuupu era nkyalina kaadi ya Nuupu era ne bwe bagamba nti omuntu eyeesimbawo ku mulundi guli 2021 yaba ne kaadi naye nsuubira kaadi kati zivuganyizibwa so at the end of the day sigirina naye ate nga nkomyewo kaadi otegeeza flag oba tiketi. Nejjukira nti ndi member. Nejjukira nti ekibiina kya Nuupu nakiyingira mu butanwa. Jjukira nti nze nali wa FDC emyaka 15 nga ndi woman member of parliament wa FDC. Nengenda okujjayo tiketi nesimbe ku bwa Lord Mayor nga member wa FDC. Emigo tekisoboka tetujja gikuwa nembagamba nti ate lwaki tetusimbangawo omuntu mu FDC kitegeeza ekibiina ky'ebyobufuzi ekitaagala bwa Lord Mayor kiba kiri ku ddiiru ki kati we nabachallenginga ne bagamba tetujja kuwa tugenda kuwagira alayi waffe ali ebweru mu DP Mwami Lukwago nembagamba bwe muna nominatinga FDC nesiraba flag agikutte nenda batwala mu kooti era consideration eyo yeyayingiza Lukwago mu FDC kati nze nenfuluma nene nga ngenda kwesibawo FDC gwe nofuluma banfulumya bwe bati ne bamuyingiza olwa statement eyo nti nali mbatwala mu kooti kati bamuleeta nga tuli mu kalulu almost kubanga lwatwali transit campaign kati nze nensigala mu campaign awo nendaba waliwo Nuupu yali mpya naye nali waka principal owekitiibwa Kyagulanyi najja waka nze yankwasa tiketi Mwami Kyagulanyi kennyini. Yes. Agamba kwata bendera ku lwa Nuupu. Kino kyoyita obutanwa. Mu butanwa nga bw'ogamba emergency. Kiringa nga emmotoka gy'obadde otambuliramu bwefiira ku kkubo ne wabaawo eyitawo neekugamba owaaye tukutwaleko. That's what happened. Ate nga bwe kiri kubanga saagendako nti ndi ku kitebe nvuganya noonya gundi tiketi no eyo nabiwuliramu kamiliyoni ne Latifu Ssebaggala bye baabirimu. Well, so essentially you became a member by should I say circumstance? No, for by circumstance naye I've been observing Nuupu kubanga mpya tusobola gamba nti ebaddewo emyaka mingi ati mbadde ngikola observation nendaba FDC gye nalimu nali whistleblower n'okuva emabega FDC ekigirimu mulaba waliwo ekigikwatiridde n'essaawa yonna eyabika. Nja kujja ku FDC but so oyingira ofuluma ddi? I don't know because I need to make something clear. Saafuluma naye I think olw'okuba ekibiina kyali kipya nalina a lot of goodwill eri ekibiina ekipya era bwe tuva mu kalulu nga bwe kaatambula n'enkunga bakansala aba Nuupu kubanga Nuupu bakansala mu City Hall wadde Lukwago yaliwo FDC yayisamu bakansala basatu abalala bonna ba Nuupu. Kati bwe nkiraba ne ngamba nze Lord Mayor wa bakansala abayiseemu wadde siyiseemu ne mbayita tukole strategy eya Nuupu ku City Hall. Bwe mbayita tukole strategy eya Nuupu ku City Hall era twatuula awo nga bwe twali tutuula mu campaign bwe nabayita ne bafuna order from above. Yes. Okuva ewa Secretary General Bongoya n'abagamba mukwatagane ne Lukwago. Kati neneewuunya Secretary General abadde ayina candidate ow'ekibiina kye n'okulayira tekunnabaawo. Amangu ago enkolagana ne Lukwago bayatandise ddi? Bayavuddewa. Amangu ago nanzija ne ku gundi ne ku forum eyali etugatte ya Lord Mayor ne bakansala ya City Hall nankola exit. David Lewis Lubongo, yeah? Oh yes.
Ssabawandiisi wa NUP n'akuggyako ku platform naye nga bwe nkugamba n'awa n'ekiragiro eri bakansala temukolagana ne mukwatagane ne Lukwago immediately gwe mugenda okukola naye ajja munoonyaako muguzi. Yes. Assalamu alaikum. Asibire muli bulungi. Sitirateeka video mpanvu bwetyo mu video yange naye njitaddemu olw'ensonga njagadde nkuggireyo ekikazi kino kyonna okirabe. Kino ekikazi bye bayita political scammers, bino bifeere mu by'obufuzi. Kino ekikazi kyajja ne kisaba kadi ye NUP ne kyesimbawo ku World Mayor. Akawulu we kaggwa ne kibuuka kibadde kikolera Canada. Kati kyategedde nti sizoni yaabwe ey'obufere etandise wabulayo emyezi 6 kikomyewo mu mulimu gwabyo. Omanyi bino ebikazi ebyali ku ligimu ya Ssebaggala byonna byali byamanyiira ofuna sente ez'obwereere, byali byamanyiira okuzanyira ku bwongo bw'Abannayuganda. Kati kiraba nti kifiirwa ziri miliyoni 4 zekyafunanga buli mwezi nga za bwereere. Newe kibaddeyo kiraba nti okukola kumenya nnyo naye osobola okujja wano mu Uganda n'okuba Abannayuganda ebiboozi ne bakulonda n'odda mu paalamenti n'okola kye wano ofuna ekifo kyonna n'otandika funa ssente za bwereere. Naye njagala ndabule kino ekikazi gwe wano e Kampala tokyaddamu kufuna kifo kyonna kya bukulembeze. Ogambye we NUP wagiyingira mu butanwa. Kino ekikazi kati awo kiri ku transfer kitaddeyo empapula zaakyo era buno obubiina buno obumenyekawo bu PPPF bu DF bugenda kigula kigenda kujja nga kyogera nga kikuba NUP nga kikuba n'ebibiina ne bannabyabufuzi ab'amaanyi kitandikidde mu Lubongoya ne kimuweteramu mbu yagamba bakansala balegaana okukolagana nakyo. Kati gwe wali agudde wali oyagala bakansala bakole naawe agudde baleme okukola ne Lukwago ayiseemu. Bakansala already baali twali tumaze okiyisa ku NUP nti tugenda kulayira. Kitegeeza bakansala balina okudirivalinga, balina okukola balage NUP nti esobola okukola. Balina okulaga abantu nti NUP kibiina kisobola okukolera banna Kampala. Kati wali oyagala bajje mu ntalo zo. Bakansala abayiseemu ate babenga komandi bazijja kuggweyagwa. Lubongola kye yalina okugamba bakansala mukole ne Lugwago muweereze ebitundu byammwe such that muweesa NUP ekitiibwa. Kati kyo kigamba yagamba bakolagane ne Lukwago baleme kukolagana na. Kati gwe bali bakolagana naawe ki nga Lukwago yali mu office. Kiwetedde kize kisandise kuwetera mu Lubongoya. Tufunyeyo ekikazi ekipya. Tufunyeyo kigenda kwegatta kuba Munyagwa Bampuuga ono Gayo w'Amayuga yani yali MP we Lubaga banenda kwegatta nakyo kigenda tandika okuba NUP mukirindeko gye bujja ekyo ekikazi kigenda tandika okuba NUP nga kikambwe nnyo kitegeera. Kigenda kubanga ba Abedi Bwanika, kigenda kubanga nga bwolaba Michael Mabikke, nga bwolaba Bamukaaku, kyegase ku ttiimu y'Abamukaaku, awo kitandikiriza. Naye mmwe mugende maaso mujja kukiraba eyo ntandikwa y'ekyo ekikazi. Salute.